The newsroom, where untold story is revealed. tuli mu kunyolwa olw'okufiirwako omukadde waffe ono nkulutamale abadde mukwano gwaffe abadde famire kumpi memba waffe kubanga tubadde tusinkana naye emirundi mingi ng'ajja okwebuuza ku mbeera y'obulamu bwe oba mulwadde oba si mulwadde era tujja musaalirwa nnyo ffenna twalibadde bangi nga tuli wano naye nga bwe mumanyi emirimu gy'abasawo lina okusigala nga litambula era abalala bajja kuba nga bajja mu mutendera ekitali kimu ate n'okumwerekerako e Masaka kubanga abadde mukwano gwaffe ffe abaliwo kitundu butundu ne medical director tasobodde kubaawo n'abakulu abalala naye nga bonna bali ku kigambo kimu kusaasira ate mu ngeri y'enjawulo twagala okusaasira ennyo nkozi munnaffe bwe tuwangaala naye Dr. Gilbert Tamale olw'okuba omukwano gwe twalina ku taata naye bwe yamaliriza okusoma yatwegattako ekisubi era tukola naye Dr. Tamale yonna gy'oli kitalo nnyo 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 olw'okufiirwa taata tukwasa omukama wamu ne famire omukama yongera obbagumya bamaama bataata abaana n'abazzukulu bonna omukama ayongera obbakumya ate tusabira omwoyo gw'omugenzi omukama aguwumuze mu ddembe tuzze n'ekimuli okuteeka ku mukwano gwaffe naye nga situmusiibula wabula tutambula naye yadde nga katakyasobola tulaba naye tumanyi tuli naye mu mwoyo ne mu mubiri mwebale nnyo bakunguzi bannaffe mwebale nnyo mwebalire ddala kwa Machinde Sabagabo Machinde Division ndi mu KCCA tuva mu Kampala bakungubazi bannange olunaku olwaleero lwakutuusa bubaka bwa kusaasira tetuyina bye tuyinza kwogera birala byonna binyuma mu kaseera kano okujjako okutuusa obubaka obw'okusaasira tuusa okusaasira kwange eri famire y'omugenzi Tamale kati tumuyita mugenzi gwe tubadde tulindirira ku zi TV ku radio sitera nnyo okubeera faani wa social media kubabeera ku TikTok naye Tamale emirundi mbadde simuyitako gavumenti efiiriddwa mu ndowooza zonna abamu beekaza olw'ebyobufuzi okunoonya obufu okwesimbawo naye mu buweereza bw'eggwanga Tamale abadde mulwanirizi wa ddembe lya buli munnayuganda kkiriza obagaana yeyekka atuukiriza olugero lugamba nti bwaddene ligambwako nnyiniryo bwe kibadde mu gavumenti eyaffe ey'NRM ekulemberwa Yoweri Kaguta Museveni ng'avayo n'ayogera nti kino kibi gundi gwobba naye buba mutawayaga nti olaba nange mubba nze asembayo ayogerera President Museveni afiiriddwa yeyekka abadde ayimirira ku magulu ge Tamale emirundi n'ayogerera President ate n'aboludde oluvuganya gavumenti ne bamukubira ku bugalo yeyekka abadde adifendinga ow'opposition ng'ayogera kituufu ng'abuulirira b'opposition banne abalala twekkiriranya nnyo ze Tamale emirundi twabeeranga nnyo ku bimeeza naye nga nze mugoberera mwagala era President yagenda okumuwa omulimu ogwa bwa press secretary ng'amaze okumulaba nti ye munnamawulire alipootinga ekituufu mu butuufu bwakyo era ajja kwogerera eggwanga nze mujjukirako lumu yanyambulamu engatto nga sizizza musanvu naye twalina we twali naŋŋamba nti mulangira engatto eyo gy'oyambadde njagala toddayo nayo ne mubuuza lwaki
nti njagadde ndi press secretary wa president oyambala otya engatte y'emitwalo 5 nga nze ayogerera president sijambadde. Era twayingira emmotoka etugenda Kampala Road n'angamba jjamu okugulu kumu ngende nayo munda njagalira ddala eyo size twambalemu 8 n'andeka mu mmotoka n'agenda ne bodyguard engatto n'aginzijamu n'abalaga njagala eyo. Bwe yamala okugiraba n'agiwa bodyguard n'adda mu mmotoka nti egyo oba osasula n'enkwata 5 n'engawaayo kati oyo aba mukwano gwo. Ne lumu namulabako ku kazannyo ng'abalaga nti engatto eno ogiraba ng'ayina omuntu gw'azannyisa olowooza eguli kaze nina emikwano ndi mugagga. Kitegeeza nti gwe munno kyakuwadde kiba kikyo. Tamale emirundi abadde atuga tunywerere ku mazima n'okwagalana. Bw'oyagala munno mwagalire ddala. Ffe twalina olutalo olw'ebyenfuna n'abagagga. Nalina Tamale emirundi nanga mulangira okimanyi nti one of the 7 wise men in Katwe bamanyi Musa Bode naye gwe kati mu bagezi 7 abamu tebakumanyi n'oleeta president mu kitundu ate ne mulaga ekyokola ng'abala bamuleeta kumufera n'agamba omugagga nti ono omwana kazze ng'abadde ne president byobadde oyiyo okukola biveeko. Tuyina ebintu bye tuleeta naye bwe tutuuka mu kkubawo ne bagamba nti tubitwala ne bitatuuka gye biraga. Yantaasa kinene nnyo ne nga asinze kwawukana ne Tamale era tubadde nga bw'atuuka wano nga nkubira ti mulangira gy'oli waliwo olutalo lwe tulwana si lwa byanfuna lwa kulwanirira bantu. Abadde tayagala bagoba bantu ku bibanja byabwe kubeere ne ssente era ng'agamba ti mulime ku ttaka lyammwe muleme okulireka nga lyerere lifaanagane n'omuwala yambadde mini oba omukyala yambadde mini abagwenyufu bamwegomba olw'entumbwe oba kyonna kyamusiimyeko oba mulepinga teyeevuma. Nammwe abalina ebibanja mubirimireko bireme kubeera nga byerera ababbi tebabibabbako. Tamale emirundi yeebale okwagala ensi ye. Mukulu Frank weebale nnyo omukwano gw'obadde nagwo ne Tamale emirundi. Omanyi abantu basooka kwekoona ne balyoka bajjukira ate abalala basiima okoze eki. Ye musajja yekka yagamba president nze sigenda kukolera Makindye Ssaabagabo gye mbadde neesimba banteekeko awalala. Abalala tebakikola kuba amanyi nti gy'ova abamu tebakuwaamu kitiibwa naye ate ssebo tokoowa buweereza ne mu ofiisi bw'oli Makindye Ssaabagabo togikoowa sigala nabo. Yeyekka atula ku mmeeza n'essajja ly'abeene ono musomesa naye ndowooza olaba embeera bw'etambula. Twagambanga nti balisi banno noli wakolera mu gavumenti ng'oteeka mu nkola gavumenti byeyagala. Abalala bagamba tobikola bakyawe gavumenti ffe nga tukola gwe olw'obukozi era okola naye watugamba sijja kukyukako weebale kuuma mutindo nawe tokyuseeko. Alina abaana ewaffe mu Makindye division atono baweerera ewa mukyala Nassaka obubaka yabumpa weebale kuweerera baana abava wange Makindye ekitegeeza oli mwalina muti mulonze buno. Ono kuyitako teyali w'amaanyi nnyo kaali kavuwa n'akusooka busoozi ye mwenna baali babaagala. Tusaasire famire eno aye tweyongera okugyagala. Mukulu Tamale emirundi tujja kumujjukira olw'ebyo byatukoledde era tumusabire gy'alaze waakukola ki waakusabira ate ffenna gye tulaga. Mukama bawe omukisa mwebale kubeerawo ate tusobole okugenda omuwerekera ku Sande inshallah. Tweyanziza obubaka webale yogedde mu business nze banzaala eri Bushenyi sabukawundi bagiyita Kizooba kati mu mwaka gwa 2017 waliwo handshake Kenya eya mukulu Raila Amolo Odinga ne Uhuru Kenyatta. So when nali nva mu kukola nengenda ku De Winton
waliwo wetulira ekigere n'akacupa kati twatandika conversation ne Bwana Tamale Mirundi. Of course nali maze ebiseera nga mugoberera, nali mugoberera nnyo ku NBS, ku maradio ne mu mpapula z'amawulire. Kati netunyumya, bwe twanyumya mu conversation yange ne mugamba nze mutabani wa Mujerwa, eri Bushenyi abeera Mujerwa, wano abeera Mugerwa, kati aba Wankima. Nagamba uli mutabani wange, kati sirika nsooke nkubulire ekyaleetedde handshake eyo. Conversation negendera awo. Mirundi nze ng'omuntu muyigiddewo ebintu bingi nnyo. Ekisooka yakozesa bulungi obuvunaanyizibwa bwe yafuna nga presidential press secretary, ate nainvestinga muyigirize abaana. Era mbadde mu church nendaba John Mirundi, nendaba Dr. nemanya nti Mirundi tafudde. A successful parent is a parent with a successful successor. Febo bato investinze mu bya buyigirize waffe Bushenyi, omanya nti wo batwalawo. Kati enaku zino bageejinga ne bagamba oyo mu family ayinamu bameka basoma, ettaka lye lyenkana ki, abaana be bakola ki. Naye ndabye abaana ba Mirundi wona ayinze mu church ngambye Mirundi waali. Namba y'okubiri, abakulembeze abasavinga gavumenti ya Museveni, president waffe, kijja kutwala ekiseera kubanga wakati wasigaddewo batono abadde bacriticinga criticism yebayita positive criticism, because oba toyagala bacriticizing ebyobufuzi bireke, teri yakufosinga kubanga abantu bakuvunaanyizibwa. Kati olina okukkiriza abaana bakuwadde obuvunaanyizibwa bacriticizing. Bwe bacriticizing abantu abalala bagwenga personal, which is very absurd. Oba toyagala kubeera criticized ku byobufuzi tobigendamu, kkiriza criticism. Era Tamale Mirundi abadde objective ng'akusabula n'akwongera n'akusabula, ate nga mu kusabula ng'alina reference ti mu katabo kange ke nawandiika 2012 nayogera ku invisible hand eri bweti ne bweti. Kati bugere n'omukooti ng'ebintu biri documented, you cannot out-reason him. Documentary. So n'olwekyo nze omunyankola veeri Mirundi abadde ankubirako ne ku simu ne tunyumya 10 minutes 15 on the phone. Nagamba ngenda mu radio but I don't understand this done. You get? Nimwogera nagenda. Ekirala yanjigiriza okusoma. Abantu abalala amawulire mugalaba naye temugasoma. Ebintu ebingi bibeera mu mawulire omutendaazi biki. So you have to read. Okusoma kiri important nnyo. Era obutaba bwe ngamba kati ninawo kano ona jangu katwale, ninawo obutabo busatu jangu obutwale. Era obutabo bwatamye mu ndowoozo wange ekye buli bungi. Ate bw'obisoma era Tamale Mirundi ajja kubeerawo ng'emyaka 3 mu maaso kubanga ebintu byawandiika biri documented, ate bijja kubanga byeddamu mu maaso. Waliwo omuvubuka atrendinga ku social media bamwita Isma Olaxes, byayogerako people had not given them attention, but bwe yafa obutambi bukomawo. Ndowooza mukiraba. Kati Isma ye yali digital, but Tamale Mirundi ye ya documentinga buli kye yayogerangako nga kiri documented. Bwe kyeddamu you get ebeera precedent, it becomes a precedent. Tamale yakyogerako. Era n'obutabo obwo nsaba ekikwatako bugende mu malibrary, abaana ono omusaayi omuto babusome. N'ekirala mainstream media kati buli omu munamawulire, buli omu akwata essimu
nateekako obubaka YouTube, TikTok, byonna bingi. Mbasaba obona n'amawulire anaawangaala practicing amawulire nga obeesingira ku facts nekyonaayogerako genda okubosooka okole research then oveeyo osabule because omuntu ajja kusuwinga blackmail ajja kusuwinga. So Tamale abadde nti n'omuntu ayagala muwalampa atya kubanga omusajja ayinza kuba ina bwino. So Tamale has been very incredible. Era I am very happy as an individual. Era naliwo akaana akato baana ba Tamale abakulu bayinza okukategeera njagala kawe $5,000 akaana wala okenda bi mukyakya akaana akato aka Tamale mirundi kabadde kawala. Yes, akeru kalabye mukyaki abalala bakulu basobola okusurvivinga. So omuto bamundeetere wano genda mu $5,000. Olwekyo mwebale okujja kubagiza Tamale tujja mujjukira nnyo ajja kutwala obudde ate mwe mukiwa obudde ojja kuba mulaba nti n'ebyekiteezi twabyerabidde social media. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.